alina ebimunyumira kati no ndi munene naye bino bye tojja musanga yepise mu bugoye ye naye naliya walinge tassa n'atuuya n'omukwawa n'akola kino ng'abeera free yenna n'omulaba nga bambi ng'oba mutono nga weegomba n'okugejjako tumuyitira ambulance olina yeepakira agagoye noyambala engoye nga mutwalo eno oli disorganized ettuntu ne lituuka omuntu nakutunuya nawulya nga oyambadde wiigi eva kuno paka kuno tugiraba ya bbeeyi naye nga just bwenyinyeza so nga ffe abantu soke tweyonje olabikire owunye bulungi obeere nga towetaddeeko nnyo bingi also the makeup oyo gwe mwambala asukka n'obeera nga akawundo omuntu nakutunuya n'abulwa like nga bw'omuggyako aiswe mutasobola ku recognizinga makeup yandibadde wa kigero ki yandibadde wa kigero tesijja kugamba nno oyambala kiremu oba bbiri oba kkoota naye nga fasobola olina okumanya kalayo okweddaabiriza ng'omukyalo okwambalako ka makeup si kibi oteekako ku kalip gloss omukyalo olina alabika bulungi naye ate toweefuula n'otuuka nga bantu baga munaani gundi yayise wabadde yeye no ate era nga bwe tugaba ebikunyumira enkondo bw'oba togisobola kuba siniikayo okuba kasapatu kasandoko oyambala ekintu ekigendera ku ssaawa ezo nga w'obeera oli naye nga kiri very comfortable eyo nayo paati ya beauty omuntu okubeera comfortable mu kyoyambadde nakyo package ya bulungi so onako olwaleero kirowoozeeko nga tugenda mu weekend ogambe naye nga nefa nga nefiirako towefiirako mwana alegebere bwati mukaba oli abikirawo you breathe for that person kuba owulira yeekutte nnyo yenywezezza nnyo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wulirizaako amaka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe